Embeera ya bunkenke ddala era yeeraliikirizayo mu bitundu bino olw'omugga guno okuddamu nate okubooga era nga we tuwubiddeyo olubu lw'ekigere ng'abatuuze bali mu kutema mpenda ku butya bwe bayinza okuvvuunuka ekizibu kino. Bangi ku balwadde kati tebamanyi kyakuzzaako olw'embeera y'amakubo gye bagamba nti ebalemesezza okugenda mu malwaliro ga gavumenti nga bo ekizibu bakitadde nnyo ku bantu abasukkiridde okwesenza mu ntobazi nga kale amazzi tegalina we gasobola kulegama okuggyako okujjula mu makubo gaabwe. Abantu abalima mu ntobazi oba oli awo kozi n'okubasomesa kubanga oluusi abamu balimamu nga tebamanyi eyo n'abalwadde tebanne badde bayita nga ne ambulance nawita after ne ambulance tugirina tubatambuza ku boda boda nene boda boda mubalabye abantu nga bayekaweke ku mugongo. Abatuuze bagamba nti n'obuzito bw'ebimotoka naddala ebiyita mu makubo gaabwe kikoze kinene nnyo ku kwonoona kwago ng'ebiseera ebisinga ebigoma bye baba baateekayo biba tebisobola kuwanirira buzito buno. Ekimu ku bissa omugga guno by'ebimotoka ebinene bino ebyetikko ebizito ennyo bye bandikiriza okuyita mu nguudo ziri gavumenti ezawaggulu ze zikola neziyita mu nguudo zaffe za district. Okubanga ekkubo lino likozesebwa abayise ab'enjawulo abatuuze basazeewo okwekolamu omulimu ogw'okukola bulungi bwansi nga beegattiddwako omubaka waabwe okuva mu lukiiko lw'eggwanga olukulu atwala ekitundu kino Honorable Ssalongo Kibedi Nsegumire balabe ng'abantu bafuna ku buweerero. Niwe nandize nga omukulembeze nenzija ne ssente zennyina ne sandisobodde okukola mulimu guno gwe tukoze naye abantu abawansi bebafudde ensonga kulabanga omubaka ono yeebazizza nnyo abatuuze olw'omutima gwe balaze ogw'okukolera awamu ku bulungi bwansi bw'atyo n'asaba ababaka banne okukomya okwegulumiza ku bantu ababalonda. Kikulu nnyo abantu bano ne batufuula kye tuli abantu bano ne batutwala gye tuli waggulu ekyo kikulu nnyo okusobola okuba nga otambula nabo n'okuba nga owuliriza ebigambo byabwe n'emiranga gyabwe oba nga mutambulira bulina kuba kyakulabirako kubanga abantu babalonda nga basuubira mu bingi mwe mubalabira mwe mubawuliriza mwe mubawunyiriza abakulembeze kikulu nnyo okulaba nga tuyamba abantu. Abatuuze bawanjagidde gavumenti naye bakwasizeeko kukola amakubo gaabwe kubanga embeera ebagayegayeeko. Abadde twanne bayita nga n'ekiro lifuuse ddenja ate banakuweeka ekiro ku mugongo mu nzikiza batwese buzibu so kati buzibu tulina mu kitundu kyaffe kyendowooza nti gavumenti ezitukiremu n'abakulembeze abazitukiremu twegatte wamu n'abantu b'oku kyalo tuddaabirize ekkubo lyaffe ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe. Ssentebe w'eggombolola y'e Kalangalo Louis Lulematovu ategeezezza nti ekkubo lino lyabadde lyabasuukako dda olw'obubenje obubaddemu ng'abantu bangi babadde balemesebwa okufuna obujjanjabi ate ng'eggombolola ye terina bambi nsimbi zirikola. Naye tubadde n'obulumi obw'amaanyi nti tulina eddwaliro lyaffe erya Health Center 4 ate nga liri ku level erongoosa lya constituency yonna ekkubo lino ligatta constituency amagombolola 2 ng'abantu baffe basanga obuzibu okutuuka ku ddwaliro era emmotoka zibaye tezikyasalirawo ddala ambulance esobola kuyitawo n'ezo abobwannannyini zibaye zigwamu nga zifiiramu era mulimu abadde bafuniramu obubenje obwengi. Ekyamazima ssente zibaye zaatubula ffe ng'eggombola teziriiwo kubanga ekkubo liri ku level ya disitulikiti naye tukoze bulungi bwansi n'abatuuze bano beebaza tugende mu maaso n'omulimu ogwo. Freddy Chris Kisau, John William Ogenda, BTM Community Report.